Batugenze mu kaseera kano okusobola okubeera nga tumanya engeri gy'osobola okuba nga totambuzaamu obulamu bwo ate opiikingemu ekyo okuyiga n'ebifaanaganako bwe bityo. Ennaku z'omwezi nga 6 Novemba mu ggwanga ano erya Kenya banneiba baffe baba mu kye bayita Obama Day. Kakati ennaku z'omwezi zaali 4 omwezi ogw'11 omwaka 2008 eggwanga lya America lyafuna omukulembeze omuddugavu eyasookera ddala. Obama ye muddugavu eyasookera ddala okufuuka president wa America. Gwefuadde yasobola kuzanya kayimba kagu nti wadde ogamba kale sooka okampe katono. Kayimba kayimbibwa OS bakayita Obama African hero. Kakati simanyi the time I've lived ndowooza ebintu ebimu ebikyasinza ng'ovudde okubeera nga buli muntu yenna yandyegombyeko kugendako mu ggwanga ly'omuzungu either okubeerayo oba okulambulako. I believe buli muntu yenna n'ogwosanga agamba nti nze siagala kugenda bweru yamala kugendayokko n'alaba biriyo nga tebimusobozesa kubeerayo n'agamba nze ndi wakubeera mu Uganda. Naye buli muntu yenna yandyegombe either okutuukayo oba okubeerayo. Kakati gwe okusaba kusikumanyi naye ndowooza ng'ekyo kirese okwegomba okwo ebintu bibiri ebikyasinza okuva mu America ne bikwata ku nsi yonna kati wano waffe particularly Africa. Ekisooka yali twin bombing eyaliyo ndoza mu September eyo eya 21 ekimu ku ebyo because abantu bangi abafiiramu so kyakwata ku buli muntu yenna. Ekintu ekyokubiri ekikyasinze okugwa mu America ne kikwata ate ku Mufirika ennyo kwe kwali okuwangula ku Obama okufuuka president yasookera ddala okubeera nga muddugavu. Buli almost Omufirika kyamukwatako. Kati ate bwe kyatuuka wano ewaffe mu Uganda mu East Africa wali olowooza nti oba Obama kigenda kubeerawo. Njikira olunaku lwe yalayira I believe ndowooza buli muntu yenna yali alina access ku TV yagenda alabe omusajja nga agenda okulayira. That was the first time lwe nalaba nti president wa America bw'abanga abaddeko waavaako bamuwa helicopter n'emujja mu White House n'emutikka n'emutwala. We nalabira nga we balayirira ekifo kye balayiriramu ekiwanvu bwe kiti ebyo byonna luli byabeerangawo naye nga tetubiwa attention. Naye kati saa zino osobola okubuuza omuntu engeri process y'okulayira mu America bw'ebeera ng'akirina mu mutwe. Lwaki? Nti twafunako ko omuntu eyali alayira okujja kuwa president nga tumulinamu interest ne tubifollowinga. I believe abantu abalaba live mu nsi yonna baali bangi ate bwe kituuka wano mu Africa kyasukka. So kakati mu ggwanga erya Kenya ate bo kyasukkawo kubanga ono omwana omusaayi gwe Kenya lwansonga nti taata we amuzaala asibuka Kenya gye yagenda n'afuna omukyalo omuzungu ne bazaala Obama. Kakati bwe ntunula excitement eyo n'ebintu ebyajja bye twafuna nkulaza oluyimba lwa OS Suna yayimba oluyimba because of Obama n'aluyimba ne lutunda. Twalabako ku bantu abakola amakampani Obama chapati yalagawo bannayi. Obama chapati yakola si buddala kampani abantu bagwira ddala chapati. Kyokka Obama bwe yajja bimu ku bye yakolako mwalimu okuwunzika gavumenti ya Gaddafi n'owa Gaddafi chapati n'agimuteeka wali competition bwebeera. Naye twalako ku Obama chapati zaatambulira ddala abantu bakolera ddala ssente n'ebintu ebirala bingi nnyo. Waliwo abazaala abaana ne batuuma Obama n'ebifaanaganako bwe bityo. So Obama ng'olese okuba nti muddugavu kaali kabonero ka ssuubi bakayinza obba kakyali kabonero ka ssuubi naye wali we yalayira okujja kuba president kaali kabonero ka ssuubi eri ffe abaddugavu. Kyatulaga nti tuyinza okuba nga kye tuli kinene okusinga we tubadde tukola ki twerabira. Kakati ku lunaku ng'olwaleero nga tuli mu kujaguza oba nga tuli mu kujjukira Obama Saloon yiyo nga tuli mu kujjukira olunaku luno olwa Obama Day mu ggwanga erya Kenya waliwo ebintu bingi nnyo bye tusobola okutunuulirako naye nga ngenda kutuna ensonga zigenda bbeera bbiri bye tusobola okwefumiintirizaako ku lunaku olwaleero okusobola okuba nga obulamu obwaffe tubujja we buli okubwongerayo. Mu bulamu obw'ensi eno njagala buli bwenfuna omukisa okubaako byengabanako n'abantu ku bintu ebikwatagana n'essuubi. Obulamu butambula na ssuubi. Buli mu nsi obulamu bwe buggwamu essuubi otandika obeera ng'omuntu atambula nga tamanyi gy'alaga. Essuubi bwe bulamu
essuubi ge maanyi. Kakati olunaku luno olw'Obama Day lutujjukiza okusigala nga tulina essuubi lwa nsonga nti eyingi nnyo ebitabangawo era nga byafuuka nkola kubanga tebibangawo. Ebintu bingi nnyo waliwo enkola ezimu eziriwo mu bulamu si lwakuba nti zina ezaawandiikibwa naye lwakubanga tekibangawo yafuuka nkola ya mu kitundu. Kakati ne mu America abaddugavu baali tebabeera baba president si lwakuba nti waliwo yali yakinawo yakiwandiika nti omuddugavu tasafuuka president nako baali tebafunangayo ku president yesimbawo n'awangula. Kati Obama okuwangula oba president yali ssuula mpya eri abaddugavu bonna baali tebekkiririzaamu mu bukulembeze mu kutandika emirimu mu kweyogerera mu buli kimu okugamba nti nedda bwe tubanga mu ntebe eya waggulu ffe tuliyo n'eno wansi tusobola okusensera. So Obama Day ebintu etusobola okubanga tujyogerako is history kyembadde ndowooza era n'okwogerako ebyafaayo byo ebiseera bisinga ekintu ekisinza okubeera nga kitukuumira emabega is history. Buli bwe tutunuula gye tuva mu maka mwe tuva nga wakulira mu nnyumba ya luumu emu nga ekisenge n'eddiro tukyawuza kateni otandika okumakinga conclusions nti nze yava mu kali akayumba nyinza ntya okukola kino. Tutuuka mu bulamu ne tukula nga tulina abantu be tulowooza be balina okutukulembera nga tulowooza tulina abantu be tulowooza be balina okukola ebyo bye tutakola be bali menti okubaako bye bakola nga ffe tetulina kubikola lwa nsonga nti families ze tuvaamu tezibikolangako. So it is very important ku lunaku luno Obama Day okukkiriza nti buli lunaku wasobola obbaawo ekipya ekiteekebwawo waliwo essuula empya esobola okutandikibwa despite the background gy'ovaamu nga tofuddeeyo ku academic levels zo nga tofuddeeyo ku ani akuzaala ofubutuka mu family ki kubanga who knew nti Obama asobola okukeera olunaku lumu n'afuuka president nga mu buddugavu bwe yali akola ki bwe yali ali awo ng'ovuddewo Obama Day success ye tusobola okujja attributingira ennyo ku family ye okutandikira ku mukyala abaana then n'abooluganda bamutambulirako. Mu biseera bisinga most of the successful people mu nsi success yabwe etandikira mu maka era mu bantu bonna bujjo tunuulira abasobodde okukola ebintu ebyannaggwano ebikwatwako bw'aba mukyala emabega waba alinayo omwami bw'aba mwami emabega waba alinayo omukyala. So kakati kino Obama Day kituyigiriza nti wakati nga tulina ebiruubiro byaffe bye twagala okutuukako kiyinza okubeera nga mu maka ge tulimu ebirimu bingi nnyo ebitulemesa. Ayinza okuba nga omukyala alina emize gy'atandise okudevelopinga olaba nga takyakuwa kitiibwa kimala olaba nga kibenabeera nga woobirowoozaako n'owulira nga kati family tokyagyetaaga buli bw'olowoozaako okuluzinga family ogenda at least ofuuke owule kitegeeza nti oli mu kulimitinga success y'obulamu bwo. Family is very important nti omukyala ye muntu asooka okwogera mu bulamu bwo era yayinza okusembayo okwogera mu bulamu bwo yasobola okugamba ekigambo ekigenda okukutambuliramu mu lunaku lwonna nga tonnakolawo kusalawo okwo. Buli bw'osalawo n'ogamba nti kangende mu bulamu butaliika ngambako era otandika okukola decisions ngazizo ezitakubiddwamu ttooki. Kakati Obama the fact that ayina omukyala n'abaana ayina omukyala omuntu oyo abadde mu bulamu bwe Obama Day etujjukiza okusigala nga tuli mu bufumbo bwaffe abatabulina mu okulwana okubufuna lwa nsonga nti ebiseera bisinga ezimu ku pillars z'obuwanguzi family. Then Obama asibuka mu Africa asibuka Kenya yatwala obudde wakati ng'afuuse yaliko senator ng'afuuse senator n'ava ewaabe mu America obulamu gye bwali butambulira obulungi nga kiyinza okuba nga bwali butambula nga ne gye bulaga alabayo ne najjukira nti nedda wadde nga nina kyenfuuse eno mu ggwanga erya America naye nina gye nsibuka taata wange alina gye yali ava neyeesitula n'avaayo najja mu Africa n'agenda paka mu kyalo ekkogero ewa jjajjaawe. Kati olunaku bwe luti tujjukiza okuddayo okwongera manyi abaddugavu tulina obuzibu bumu bwe tufuna ku ssente zituleetera okweyawula kyova olwojja kusanganga mu famiri zaffe eyo gye tusibuka
osanga abaana ab'endeemu naye nga babaziika ku bijja ebyenjawulo naye nga buli yafunamu ku ssente gye yagula ettaka n'agamba nzibanziika eno nze eyo temuntwalayo olw'ensonga nti afunye ku ssente. Ate mu bazungu oba abantu abakuliddeko aba experiencinzeko life ey'ebweru ate bo ssente zibongera kwongera kwagala abo eyo gye basibuka, zibongera kwongera mukwano kwagala kumanya wa gye basibuka. Kyova olaba nti yatwala obudde n'ava ewaabwe mu America najja mu Africa okusobola okumanya wa gye nsibuka. Abo abagambibwa nti no gwe musaayi gwange ogunkulukutira mu mubiri be baliwa, baŋŋamba waliyo jjajja wange afaanana atya, era obulamu bwabwe n'agezaako okubukyusa. So kakati abaddugavu ku lunaku luno okutujjukiza okwewala okweyawulayawula ennyo tusobole okwadvocatingira okwegatta. Twala omukisa omanye nti nno akasente k'ofunye mu bulamu bwo tokakozesa kweyawula ku banno, kakozesa ku kwegatta bwegassi ku banno. Oba ontegeera. Nalaba mu kulayira yagenda ewa jjajjaawe, jjajjaawe baamutikka n'agenda mu America n'abeerawo nga mutabani muzzukulu agenda kulayira. Abantu abamu your best memories in life temwagala kuzicelebratinga n'abantu bammwe, mulabanga ababaswaza. Kyokka ng'ate akwekandibadde akaseera ak'okulaga abantu nti yes nze gwe mulaba awangudde wano mpangudde naye ate nina gye nsibuka. So Obama dene njagala tugikozese okusobola okubeera nga twejjuukiriza ku ebyo decisions ze tutwala okukola mu kaseera nga tuli awo tulowooza nti twandibadde tutuuse, mu kaseera wandibadde otuukira, mu kaseera wandirowooleza nti no kati family sikyagyetaaga. Njagala tumanye nti family tetugyetaaga kubanga erina okutuyamba, tugyetaaga kubanga eyo gye tusibuka. Obama Day olunaku olwaleero njagala olutwala okwefumiitiriza mu kusobola okubangako ebyo by'okyusa mu bulamu bwo. Teweerabira nti ebyafaayo byo tebirina kye bisalawo eri ggwe, wabula ggwe decision gy'osalawo okuteekinga olunaku olwaleero yegenda okusalawo obulamu bw'ogenda okubeera. Singa naye yasalawo n'agamba nti nze ndi muddugavu sisobola kuba kyali ssaawa zino teyandikibadde. Ekitegeeza nawe olunaku olwaleero esobola okubeera entandikwa y'enkyukakyuka ey'ekyo kigenda okubeera mu maaso. Singa osalawo n'ogamba ng'oli bwe yakikola nange nsobola okukikola, obulamu busobola okukyukira ddala. Abantu bangi nnyo ojja kusanga abantu abamu abasinga okucelebratinga Kyagulanyi tebamucelebratinga because he is a very big politician, bamucelebratinga oral history. Azzaamu abantu abangi nnyo ab'omu ghetto amaanyi bagamba nti nedda bw'abanga ono Rasta asobola okubanga essaawa zino yagenda ebweru n'akiringa ne gundi, nange nsobola okukozesa talenti yange n'enkikuba. Kandi nga tukozesa Obama Day baako ekintu ky'olowoozaako, ekyo kyobadde olowolabanga ekitasoboka mu bulamu bwo okkirize nti kisoboka. Ate bw'omala okukkiriza nti kisoboka teweebaka bwebasi, va mu buliri genda okole. Kino kikuyambe kukusindiikiriza kugamba nti bw'abanga oli yasobola nange nsobola. Guno omubiri nga bw'ogulaba ogwange gutambulira mu kkala mmyufu, ne bali boolowooza ab'amaanyi omubiri gwawe gutambulira mu kkala mmyufu. Ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, tulina obusobozi bwe bumu. Ekitwawula nti abamu batwala obudde ne banoonya wa omukisa gwabwe guli nga tebafuddeeyo ku history yaabwe, nga tebafuddeeyo ku family yaabwe. Ffe abamu tukozesa history yaffe ne family zaffe okwezza emabega ne tugamba ffe tetusobola, abaana ba gundi tetukikolangako, nange sisobola kukikola.